po jako akawuwo. That the number will again go back because we are getting around over 1 billion tourists, at least you know. Ebyobulambuzi bye bimu ku ebyo eggwanga lyattu Uganda kwe lyesigamye mu byenfuna wabula nga bino okusinga byettanyirwa nnyo abagwira. Mu mbeera eno gavumenti egamba nti singa bannayuganda baneenyigira nnyo mu byobulambuzi nga bwe kisaana kyakwongera okupisitula wamu n'eggwanga okufunamu ekiwera. That we even have options of water transport. A ferry to most of these islands is actually free. You load on your vehicle or yourself or whatever group you go with. Feel free to contact anyone in UA or the rest, and then we see how I can also share the information with you. Minister omubeezi ow'ebyobulambuzi Martin Bahinda Mugara agamba nti bangi ku bannayuganda bwe babeereeyo balimbibwalimbirwa nnyo nti okulambula kwa ssente nnyingi nnyo wabula ono agamba nti si kituufu era bannansi bagwanidde okutandika okubyenyigiramu. Okutambula tekuli expensive because accommodation kyoyagala kyofuna ayagala high end jeri sente nyinjiko ne waliwo nawo oyinza osula mu paaka ku mitwalo 3 fangaba uwa bayina kye bayita bandazi abala basula mu dormitories ku sente ntono. So tugezaako okubiriza abana Uganda okutambula buli okulowooza nti kwa bei nnyo kwa sente ntono. Okuyingira paaka osasula mitwalo 2 jokka. Minisita Bahinda agamba nti okusomoozebwa kungi nnyo mu ministry eno wabula enteekateeka zirina okugenda mu maaso nga n'essuubi mu byobulambuzi bya wano okweyongera weeriri. So I know it's affecting everyone really. We are all affected. Hopefully it won't affect us so much because at least we've been seeing the bookings through our engagements with most of these destinations, especially the hotel owners and the rest. The numbers are doing well. World Waters is not very cheap at least. But of course it comes because it offers good services. It comes with a certain amount. But still Ugandans have been going there and they are such a huge number. Bahinda agamba nti ekyokulinnya kw'amafuta kyakosa nnyo ebyobulambuzi mu ggwanga kyokka n'alaga essuubi tebalwana okulaba nga embeera eno etereera. So yes, I know there was I don't think there was a riot. There could have been a misunderstanding there, but at least going forward we've had engagements with the private sector, with the leadership, UTA, Auto and the rest, and we've seen how to iron out our issues. So we are moving well, and that's why you can see the whole team is here to get things better, and we hope that the more we grow this partnership, then of course the sector will also grow going forward. Ayogibabo ng'onatuula kakiiko k'ebyobulambuzi wamu ne kakiiko k'abakulira hotels agamba nti Uganda y'emu ku nsi esinga okubeera ennungi ng'erimu n'ebyobulambuzi bw'atyo wano wasinzidde okusaba bannayuganda okwettanira okulambula ebifo byaku n'ebyenjawulo. So we have come up with what can we offer, especially now the Easter weekend coming up. Different hotels have given very discounted rates so that our people can go and enjoy their own country. So many of us, we don't know Uganda. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS television. I'm the only guy who has not been complaining about fuel price apparently because I toured this country on foot.